mpulira bansaalira oba ngende mbasaba olukusa njoyininge. Mukyala Bobi Wine munange ate bimusobedde esaidi eno olunaku olwaleero abadde awulira nga ayagala kuzannyamu naye nga munnange nga akadde nga takalina munnange nga ali bize bitya naye nga abantu bali eri munnange ate nga bamusaaliza ate bitya esaidi eno laba engeri gy'abadde agoyingamuko crazy munnange ate mu katambi ate nga ku saidi y'emu Spice Diana munnange ate ne King Saha beeguddeko munnange eno ate ku ddoboozi eribadde litambula ennyo wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok esaidi eno. Ngenda kukusabirawo munange video kimpe like obeera nga tonaba n'okusubscribinga nakyo okikoere ddala era nga ngenda kubeera nga ntandika munange ate ne Barbie Kyagulanyi ebusaabala munange esaidi eno naye seba abeerayo keeno naye ng'awulira nga bambi ng'ayagala kuzannyamuko oba ng'ayagala kufunamuko ate munange ate esaidi eri kati bakasitoma be bajja munange ate wali ku bizinesi ye ebusaabala naye nga emizannyo gye babeera bazannya eruyi eri naye ng'awulira ng'ayagala gijoyininga munnange ate esaidi eyo era nga bulaba mu katambi kati abadde agoyinga crazy afunye gwe yeebuuza kaawo omukozi we n'agamba nti nno agende amusabireyoko ate eri munnange naye asobole okubeera nga abajoyininga. Leka nsooke nkuweko katambi olabe nga bwe kibadde omukyala Barbie Kyagulanyi nga agoyinga crazy mu katambi. Wano waliwo abansambya hospital bazze okukola team building naye mpulira bansaalira oba ngende mbasaba olukusa njoyininge nzannyemu. Oba nti omwana agenda abansabire Lawrence agala agenda kuzannya n'abasawo b'ensambi onoobansabira olukusa otandika oti agenda bagamba Nasomoni agazanyako nammwe genda tulabe kati ani gwogenda okusaba kwabo bonna kati ani tiimu lida kuba bannange gwe bw'obeera awo towulira ng'oyagala genda ozannyemu kati tiimu lida ki gwogenda okusaba awo naye anti batandise dda kati nze okujja ku ssaawa eno mbeera ng'ayingira mu geemu eyatandise toba tulindeko geemu endala emala okuyita olaba otya katulinde geemu emala okuggweewa katugirinde egwe. Aha naye nga wekityo munange ate wekitambudde esaidi eyo mukyala Bobi Wine munange Barbie Kyagulanyi taggwako munange ate bisesa esaidi eyo ye Eva munange abeera creative nnyo ate okukamalako obumazi naye nga awo nga nkuggyeko ate kankutegeezeko nti no ate Spice Diana ne King Saha munange beeguddeko eno mu katambi akabadde kagetsinga viral ate wali ku mukutu munange ate ogwa TikTok ojjukira nti no babadde bakoze challenge mu ddoboozi erya Spice Diana ne mwana mulenzi ate King Saha nga bali mu kuperforminga eddoboozi lino eribadde ligetsinga viral libakoleddeko ka challenge kano ku mukutu munange ate ogwa TikTok kasooke nkuweko katambi kano ate male nkuze. Bangamba ni namba 3 nabagamba ekintu kimu bwe kiti nze bwenkutte gwe wangi nyabo bwenkutte gwe teekabo kyoyagala kuba gokutte gwomba. Bangamba ni namba 3 nabagamba ekintu kimu bwe kiti nze bwenkutte gwe wangi nyabo bwenkutte gwe teekabo kyoyagala kuba gokutte gwomba. bulamu bwati naye nga bwekityo munange ate bwekitambudde esaidi eyo ngenda kusaba video gimpe like ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo making sure nti no subscribinga obeera nga tonaba.